ndekandira abantu ningange eyajjedda gwako nkumuka ebinoso munaye ndowooza ekinusu kyange kyekyagudde. How are you doing? I'm doing great. How about you? Okay. How are you finding the place? The place is so far good. I've not found so many challenges. Just that esseno. Ndowooza neetagayo bagintereerezeemu. Mulungi. Ekola I called these guys nesimanyi lwaki tebalaba. Ereeta empewo ntono. Yeah, I think yetaaga okutereezaamu. Enda bakwogerako nabo. Omulimu guli gutya? Mulungi mukama wange tegulina buzibu. Thank you so much. Okay, that's really nice. Good morning. Actually, without wasting time, these requisitions is a t-shirt, pen, grim, yetagisa. Nkozi wali wansindikira requisition nga sagira. Totally serious. Wanji mama. Serious. You need pens, bitabo biche ebirala. T-shirt is a company. T-shirt is a company. N'abaana bo twakabawa t-shirt. Twakola t-shirt. Waliwo abasigalira. By the way, I'm sorry. Omanyi badde ndowooza bye twakola mu my gundi ex company gye nali nkolera. Seriously nagenda ovaayo nga twakabawa t-shirt. Wamwe ekyoba yankugambye nti ki? Tobagambe toli serious. T-shirts and what? Ne pens, ne bitabo. Okay, I'm going to put in this requisition. Kyemanya I think ngenda kubeera nga nkuwa. Ngenda kukola ki? Asigenda kwerabira kageriko bisindise kamayo n'okubinoona. Ngenda kuweereza. Basawo nakapapula. I know I can multitask but one by one. Nedda bambi. Tulinze ndi kubwangu. Onansonyi waje wasojera ntudde. Jendi naye kakkanya omuliro. Wamma ne bw'ogira ng'otudde I think oba ngenda kubawa sente weziri mu company just that nina okugenda okugoberera emitendera sinagana naye atezo oludde wati nze nsayininge then mbaleetere sente gwe ne wotwala report yo ngenda kuweereza kasonyi lwasiza bwoti njagala transport ngenda Namirembe esaati ya Nyashi festival wagijjeewo omukwana kabuuza biiso okompe sente naye nga oba oyagala kuntuukirira oyagala ki njagala sente za transport amafuta g'emmotoka za kampani teziri mu gundi teziri mu mafuta ate nandize nga mwegali kiwe jjo yazze wano ng'ayagala sente n'ensayininga sente nemuwa lwaki tayi temuli mafuta mukama wange temuli mafuta yagakozeseza yatambudde yalina oba musiibe eyo nga muli mu Nyashi festival munange anyway I'm going to make a requisition as well for this atonjakira mu fuluma fuluma ngenda kuweereza A moment. Bakozeeko? sokoleddwako A moment, so to work. Linda. Dakowa. So kwata gundi yo ngenda kuyita nga nfunye sente. Thank you so much. Ndabubi oba. Linda, ugoyagala kiwa? Okola kiwa? Ate nkola ki entalo zo era okomyewo zireete? Okola kiwa? Nkola bampandiise. Ani yakuwandiise? Managing director. Manager? Hey. Wabula bannange. Waliwo omuntu akulondoola buli. Manager nga tali eno mu office. Manager! Tekisoboka. Boss, how are you? Namba ono ayagala kiwa? Yee. Mukozi waffe mupya. Mupya? Like she has been in the company for 3 days. 3 days. Hey. Era zisibaddewo. Dina, ono tasobola kubeerawo. Right. Ono. Nalwogobere mu kampuni yange. Dina, ono omukazi. Omumanyi? Yono omukazi gwe nakunyumiza. Eyandiisa kakanja X1. N'atoka n'okundoga, n'atoka kumpangira abagenda okuntema, n'anemese amaka gange amalamba, ne mmulekawo. Ne mmulekera ennyumba, ne ngenda. Mu nnaku 3 yali amaze ogituula. N'anziza ku 0.
kati neyo yaziza ntansewo kampuni yange ate kati era yabajja takisoboka mama yimuka ove wano ogende tosobola kube ono mukazi mulogo yandokaloga nze naziza ku zero nenji yengeri gyenkola nekola kampuni yange kati ate era ate atule mu sente zange accountant mukama wange manager kola omulimu gwo nga bwewamulese bwoba mufulumya kituufu this is between manager boss nsaba kwogera ko kamugamba ono omukyalo oyo ali ku contract ekyo ndowooza nawe okimanyi omanyi policies za business za company yaffe so she's under a contract ey'emyaka 2 she's protected under the contract nze saategedde aye nakusindikidde information ye ndowooza yakuskipinze tewagirabye manager toyongerezaako bambi anti labayonze nalwoga ngenda mpola sirika eno kamuli gyoli mu yange omanyi be wankola byonna tosobola kubanga ateera eggwoomu ateera kubanga nabyera manager ojja kwegobeza ebintu biri bwe biti ngera bwe twateekawo amateeka era ffe tusobola okugemenyera anti ate laws si bwe zito bwe zikola manager laws zikola bulala my company bwe kimukijja kukola bwe tunaamufayaringa oli wiringa okusasula akadde kamu kitundu emyaka 2 contract just to be abiding by the contract manager oba osirikeko taata kakati sebo bino bye wekalakaasa oba nakuloga oba nakuvuma oba nakukola ki I don't want to know nze nasayinize contract manager I know all the working ethics okitegeera era nze ng'omuntu nina balooya kati so if he's saying nyina okuva ku mulimu olunaku olwalero it is okay nze sikirinako buzibu kasita munkolere ekintu kimu mukwate ssente z'omyaka ejja nga bw'omunnyonnyodde muzimpe ndyoke ng'anyazikuwa ate ng'anyazimpa olukokobe luno olwesiba mu bintu y'abantu wandisa akanya nakati era ojja wano manager yiyo omuntu wongeri gy'omugjawo yiyo omuntu wongeri gy'omugjawo tewali ssente ze ngenda musasula ng'akuwaza ki emiliyoni mukisula emyaka 2 nga muwaza ki nga muwaza ki manya nti olese guno muyayu nasindise ate n'ekyokunkuma balooya balina okukimanya ekyaki ekyokumpisha omulala bayeyo oyo mubbi eno company mukama wange eno company tuyina policies ezigoverninga company nkitegedde nefuluma afulume policies mukama wange get out if you're telling me to get out then pay my money I signed the contract